fe ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ffenna Kabona Lwajjali Mugonza abatabiriza mwenna Kabona Ssennyonjo mwenna tugenda kubeera ku kitebe nga tuyingiza abantu omwaka ku kitebe ofunayo ekigwe Kabona ofunayo ekigwe omusawo w'ekinansi akulembera President General Senga Kulannama ofunayo ekigwe omuntu aliko obujjajja petrol station zonna zigenda kuba nzigule nga Sewamala ali mu kuteeka mu lubo wa mafuta ali mu kuteeka mu mukasa wa mafuta ali mu kuteeka mu kawumpuli amafuta ali mu kuteeka mu kiwanuka amafuta ali mu kuteeka mu nakayima amafuta jjajja agenda kuddira emmandwa zammwe zonna ziteekemu amafuta bakabona abanaamalako omwaka nga temugumaliddeko mu kirowooza abatabiriza abanaamalako omwaka nga temugumaliddeko mu kirowooza amafuta gammwe ag'omwaka ogujja gagenda kuba matono mbasaba mutegeeze bazzukulu bammwe mutegeeze bajjajja bammwe mutegeeze abaana b'ebiggwa byammwe nti ffe tujja kusula mu kusaba okw'ekiro ate ng'ennaku z'omwezi lumu okuva ku ssaawa 4:05 tujja kuba tutandise mu biggwa byaffe kitegeeza nti nga lumu ku makya tuteekako obuteesi ndiga njeru abantu bonna bagende bakulembere okusaba mu biki mu biggwa byabwe naye mbasaba bannanzikiriza ya buwangwa na nnono tondizi mu face bakabona bannabbona abakkiriza omwaka tugumalirako ku kitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono kakati awo ne tufuna amafuta agagenda okuyisa mu bantu mu mwaka ne tufuna Ddamula omujja ne tufuna Sewamala omujja era ngenda kubeerawo nga nze kennyini nkozesa obuyinza bwa jjajja Sewamala okubeeterako omukono